Honorable gyebaleko ssebo. Kale nnyabo gyebaleko. Kale ssebo. Olwaleero omuwala wo yeeto akoze dina oba oli awo abamu gye batuumye show. Olunaku luno olwogerako ki? Bettina bwe olunaku lunsanyusiza Bettina bwe yaŋŋamba nti alina dina nga nze manyidde kubiri kuba sho gye yasooka okukola twagiranga nnyo ku Labonita abantu ne baba bayitirivu. Bwe yaŋŋamba dina natya kuba dina oba okontaktinga abantu bo bwewekakasa n'oteekawo platform ne bajja ne bagula tables. Ne mbadde surprised bwe ntuuse wano nga kye yaŋŋamba abantu abalina era kinzizaamu nnyo amaanyi. Abaana bano batandise okuvaayo omwomu nga bakola shows. Twalabako Rachel emabegakawo naye yakakola ate bonna bajjuza. Ekintu kino naddala katuya kisigamize ku band music kuba gye waba trainingira. Olaba muyina we mutuuse kati. No, bagenda ekirungi batambulidde mu mitendera. Tebatandikidde waggulu bazze bakulaga nti bazimba mpola. Bazze bajja bazimba ekintu. Era balaga nti gye bagenda balabayo. Kati Bettina bw'amala okukola ekintu bwe kityo ekiri ku ssente nnyingi kitegeeza waalikolera ekintu nga kigaziko ng'ayongedde ku nnyimba ajja kufuna abantu bangi. Honorable, tusuubire nti naawe tuli mu layini ya show. Etya eyange eriwo ku Sheraton ku Valentine mu mwaka ogujja ku Valentine. Show yange lweriwo eri ku Sheraton ku Valentine ye show yokka gye nnina. Abantu abamu bagamba show ya lutaaya okugiyingira eyinza okuba enzibuzibu. Bantu ki b'otegese nti be bano oba okuyimbira era okututuubira ebisale bigenda kubeera ku mmeka? Ebisale tujja bifulumya bijja kuba bya bulijjo naye nga tujja kukola ku Sheraton. Programu ejja kutujja giranga naye nga tuliyo ku Valentine. Twamala dda byonna obibuukinga so tuli ku Sheraton ku Valentine. Lowooza engeri gy'oyimba ennyo ku mukwano y'ensonga lwaki walonda Valentine. Era music wange asinga wa mukwano so olunaku olufiitinga nnyo mu wagizi bange. Honorable, gwe ng'ali mu politics tulaba nga bannabitone bangi bazze balangirira. Mu bo mwe muli muwalawo Namulondo, oyinza muwa magezi ki? Tosobola kulinnya mu kkubo lya muntu. Ekintu kyonna eba calling bwe kiba kimutembye ng'akiwulira kijja oluusi Katonda mwamuyisizza. Naddala bali ku opposition batera okufeesinga challenges nnyingi. Oba oliawo abantu baboogerera bingi mufuna kutiya gaasi. Abaana bano towebatiisizza mbeera eyo. Baliwa abajjambye obufuzi no bwe mbanga mwendi nabo basobola tewali atasobola saka batiisa buli kimu kisoboka. Obugambo bwe obusemba eri abo bonna bawooza nti music band talina gy'alaga. Tebakyabyogera byaggwa kuba ffe tukolera abantu ne bafika baali babyogera dda kati tebakyabyogera. Mami gyebaleko. Ale nawe gyebaleko. Muwalawo olwaleero akoze dina oba oliawo eringa show. Gwe tewatyamu we yagamba nti mami tegese show ate n'atalanga. Saati olw'ensonga si ye first time okukola show. Bettina yakolako concert ku Labonita. Emuno teyalanze. Yatunnyonnyola ng'ekintu ky'ayagala si kyakulanga nnyo. Olwedde ng'alina abantu be abamusuubiza nti bw'aliba ategese dina bajja mubeererawo era bamubeereddewo. Yakati abaye teyeetaaga nnyo kulanga era kyova olaba hall gy'ataddemu ejjudde. Mami owulira otya okuba nga omu ku baana bo be batuuse kukulanga liri? Kitiibwa kya Mukama n'ekirala abayimbi abato balina okumanya nti amaloboozi amalungi si ge gokka abantu ge baagala naye ne discipline engeri gye weeyisaamu eri abantu. Kyova olaba Bettina atuuzizza abantu bano bonna. Bettina tiketi ye ebadde ya mitwalo 10 ate nga tebo ya miliyoni.
okiwulira senga abadde talina bamutrustinga tebandise so kyebayiza mukama nti namuteekateeka bulungi aye naye nanyamba n'atwala kye namugamba lyekula lino lyolaba mami oba oliawo abaana batandise okukola sho twalaba Rachel nga naye yakola sho tusuubire naye essaawa yonna otuyiwamu naye Honorable alangiridde sho tusuubire naawe otuyiwamu owaye Honorable kamalirize saagala kasooka amalirize omwami ebyange ndibibabuulira nga watidde nnyo ng'otidde nnyo wandirangiridde ne tugamba nti kale bannange nzani akompitinga n'omwami kati ate nga yakalangirira nange nangirire omwami kamale okumaliriza kati musooke mutunuulire eya mwami retire next year ku Valentines bweriba ewedde ate nga mbabuulira nti ekiddako toyanza mami ogamba otya nnyabo Ni bulungi ogamba otya mukwano. ni bulungi tusooke twogera ku sho ya Bettina musazeewo nga bayimbi banne mujje mumuwagire Wangi? tusooke twogera ku sho ya Bettina ogirabye otya Mpitirivu ebadde nnungi nnyo bambi omuwala ayimbye bulungi nnyo ate wampisa atya Katonda bwegaba buli kimu kibadde massive. performance ogirabye otya nga ggwe Ebadde nnungi bambi abadde nnungi nnyo. ayimbye ennyimba nnyingi luyimba ki olusinze okukolera Eza gospel zinkoledde nnyo kuba lwakuba teziri lumu teziri bbiri naye ennyimba za gospel zonna zayimbye zinkoledde nnyo ate nakirala obuyimba bwe bwonna mbwagala ne mwana okusalawo. omuntu ayinza okwebuuza abayimbi bangi leero waliwo n'abalala babadde ne concert lwaki wasazeewo wagire Bettina ng'oggyeko ekyokuba nti ekiri kyosoose otugamba ekyempisa Kubanga muntu mulamu ate yampise ate nze mbadde sikirabanko Bettina sookadde kirabira ku Bettina ekyokuba ng'omuntu akuyise natagamba gula tebo nagamba bugambi jangu nakwa invitation nze mbadde sikifunangako kirabidde ku Bettina. oza kino teyakikoze kuba wakitiibwangamu abamusooka mu industry kino teyakikoze kuba wakitiibwangamu abamusooka mu industry Ogambye ki? olowooza teyakikoze kuba wakitiibwangamu abaludde mu industry Era kirabika bambi kubanga omuwala oyo lwaki mwagalana nnyo omanyi buli muntu alina gye yasookera naye okubanga omuntu gye wasookera ate era nga gy'oli kiba kyakabi nnyo. oyinza musibirira ntanda ki Bambi ayongere okuba n'empisa ayongere okuba omulungi. twogere ku music gw'oyimiridde otya Music gyali obuyimba mubulaba butambula bitambula mpolampola. twali tulyawo nga tuyo olina akayimba akozeemu ne tutyamu Ekola ki? ng'olina akayimba akozeemu ne tutyamu Ate ng'otyamu tekakakunyumira. katunyumira naye munnaaye ennaku zino abaddemu ennyimba babayisa bulala Nedda nze akayimba kasananyiniko yampa olukusa ne tutambuza. twali tumanyi nti naye ajja kuvayo tugambe engeri gye tulwanirira copyright akayimba nkaagala Nedda. oba wamuwayo kasente Ani? oba wamuwayo kasente Ani yampayo? Ani yampayo akasente? oba gwe wamuwayo kasente nakkiriza Ate munnange saamuwa ate era teyansaba. tugambe yakuwa lwa ddoboozi lyo Wangi? tugambe yakuwa lwa ddoboozi lyo ennaku zino abayimbi balwanirira copyright twebuuza gw'oyimiridde otya mu nsonga eyo Ate nsobola okuva ku kintu ekituyamba ffenna bamusiru. Tusobola kuva ku kintu kituyamba ffenna era ffenna tutulwanira wamu. naye otubuzeeko Nga gyendi era wembeera wenina okubambaawo. wotalina kuba tobaawo Asibaawo. sipidi nga nnyingi Bwebityo mpolampola. aboogezi otuwadde ki ekyokwogera ng'otwekwese Wangi? aboogezi otuwadde ki ekyokwogera ng'otwekwese Boogere ku music kubanga ye mubawa. twali tuli awo emabega ne tulabayo ebifaananyi by'okwanjula ebyafuluma ne batutegeeza nti omuntu oyo yali muntu we ebifaananyi ebyo wabirabako Ani? twalaba ebifaananyi ebyafuluma ng'aliwo ayanjudde Ebyo byaliwo nebiggwa. Omuntu oyo taata w'abaana bange okubeera okuba nga muzadde nekitegeeza nti mujja kwefiirako
bwe babiganye mutasobola okukola ebirala asobola okukola ebibye naye nga bba abaana osobola obba muwati genda nabo. omuntu bw'oba omwagala olina okwagala ekimusanyusa kakati olaba nti amunyayo ekimusanyusa lwaki tamusanyukirako kati ze mba siina buzibu na muntu yenna bakyala nno oli mukyala bangi tebaagala kuwaayo baana tebagala kuwaayo baana bangi tebaagala kuwaayo baana ate abaana ne wobazaala gwe omukazi era basigala balina ekika kyabwe omanyi waliwo ekinyuma okuwulira n'amazima oyinza okubeera n'ogamba nti bannange abaana bange mbaagala naye bw'abanga gwe oli mukyala era balina ewaabwe obugambo bwe busembayo eri bafaanana tusuubira essaawa yonna otuwa sho oba bannange essaawa yonna ndeeta kansabe mukama atusobozesa obuyimba musoke mubwagale abayimbi balangiridde nange ndeeta maaso ku lutimbe bannange abawagizi bange mwenna mbaagala nnyo njagala mwagala obuyimba saba munjagale mwagale ntonnange obuzibu Bettina ayimba n'ebigambo ne bimbula kati mpulira bimbuze njagala kubanga mulaba mu bayimbi abakyala omuwakipo namba ki ani Bettina oba muwa namba ki tumanyi naye gwe kyoba omanyi ayimba bulungi ayina eddiini ayina empisa kati buli kimu ekimuliko kirungi tweyazisa